kuberenga temba kulisayo mwe mwena abava ku mirimu ejenjawulo nti mukulikeeyo mwabalenyo okubeera kate munange mugituusizzaako engala tabalala nammwe nyongera okubeera nga temba buuzako simanyi budde ki video ejja kubeera nga temba tukira ku fan page okubeera nga tenga banoonyeza ogaba tussako agodde omutundu peggwanga ebyenjawulo era ka notification okafuna ku video ntetako ekika likinga sharingira ko banno bategeeza nti kakati atufaane n'ekipya kyasobodde okubeera nga ate atuleeta ensonga zituliko ezikyali mu ddiiro ensonga za Paulo Kafeero era ng'ensonga ze n'abaana be basobodde okubeera nga tebakolebwako DNA ezikutte wansi ne waggulu waliwo ebyama ebipya ebisobodde okubeera nga tebivayo era nga bisirikirwa ono yali mukyala we era nga ndowooza ye mukyala wa Paulo Kafeero gwe yasingire ddala okubeera nga ate ayagala era ng'ono yatuuka n'okubeera nga ate munange amukubamu akayimba akasobola okubeera nga tekasaasaanira emikutu sako n'ensi ez'enjawulo omukyala n'avuddeyo n'abaako ebyama byayasa era nga sagala kubeera nga tenjogera bingi nnyo ngenda kubeera nga tembikuzanyirawo yongere okubeera nga ate naawe ensonga ezo omanyi ki ekiri mu kubeera nga tekigenda mu maaso saidi ze wansi awo gyagendawo obeere nga tatuwendowooza ku ensonga nga bw'ogenda okubeera nga ate ozo namakujjeeyo n'ensonga endala nnyingi nnyo ngenda okubeera nga tezibatuusako nga bwe ziri mu kubeera nga tezitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Sheikh Shamsumadwa wali nnyo okubeera nga takolako gwena wena alina ensonga ezikyaganya okubeera tezijja kukolako ng'esa amaanyi ageddwa ku namba z'essimu ezitawansa ku stickers ojja okubeera nga ate omufuna buterevu katusimbule ne bisirikirwa ono eyali mukyala wa Paulo Kafeero the golden boy of Africa ekiri wakadde kanotembawo nga simanyiko nti mujja wange nayo yonna musawo gyali mwebaza ekintu kimu nti teyanzita oyo omukazi yankubiranga essimu nangamba biso oluwamba mu kyalo nfumbye balugu nfumbye muwogo ezo emmere kalu natula bulungi nga ndya nga ne ku buliri bwe neeba omanyi nti mukazi wa Kafeero nze nga sikimanyiiko nga simanyi naye lumu Paulo musanga mu bbaala ambuza na butono ovaawa ne mugamba vaawa wa musawo ampisa okulya nangamba olya biki gwe olirya n'obutwa olira statement ye tegede ne bakola nze nayingiranga kale katugeze nvudde wano ngenze kyotera ntuuse nga waliwo omukazi yenna aliwo nga bwe baba tebakututte kukweka mutoyi bakuyingiza wansi wa bitanda lwakuba tebayinza bikubuulira nze nali muganza ayagalwa jjajja Isima yafa ngambye nti yali kakati Paulo obulwadde bwe anti nga bwe nkugambye abo tebaali bakwano be baali tebamanyi na kimuluma kati nze nkikubuulidde era Dr. Raymond yali akulira HIV department Ensambya hospital nkwata Paulo mutwala bwe mutuusa mu ddwaliro Dr. ng'agamba nti bulamu bw'omusajja ono nga bukendeera abadde talya organs resistance okufeiringa era ku makya ffe kitutwala Ensambya weewaali ekyuma ekikola ku kidini ekyo ekijjamu amazzi n'agamba nti kati Paulo mumujje wano mumutwale eri dialysis eyo oba kyekigiyo mumutwale eyo kwe kumukyusa ku makya ate nze ng'omuntu omukulu kati ku myaka gye nnina nze nalowooza Nsambya obuvuyo bwagiyitirirako era balabika bo bejjako omulwadde ono nga balaba atuuse okufa nga beewonya na bizibu biddako kubanga yafiira muki waliwo abalwadde we batuukira Emulago yinza Dr. Raymond bw'atugamba nti batuwe ambulance tugendewa Emulago tutuuka Emulago Paulo was gossiping nga omukka takyalina ate nga tetulina ki kati nze ninawo maama wange yali akolawo nkyamula yes nemukubira nemugamba mami omusajja agenda kunfaako tuli wano nambuza muliwa nemugaa tuli wano Mulago naye tetulina oxygen kati mami n'agamba kale nzija n'atuuka bw'atuuka ye ng'omusawo omutendeke yamanya nti Paulo agenda kufa era ye yankwata bukwasi n'anteeka mu kasenge wali nze nenkwata kuba nakubira misaaki ye muntu gwe nakubira essimu era ne babiri aga misaaki yaliwo nze namuyita nze nakubira Ssemakula essimu n'okubira misaaki ne mulindwa muwonge be bantu abo benakubira essimu ne mbagamba batugobye tugenze wa Mulago kakati awo wennyini nga banoonya oxygen Paulo wasirikira kituufu katono nnyo omusawo n'agamba era tomumbuuzaako bintu bingi kubuulidde nti nze yali mukwano gwange naye abantu mu nsi beefuula ye bw'aba yasalawo abeere mujja wange ate annemereko nga n'omusajja yafa kasa teyanzita kati nti akasembera ddala ku musawo oyo kakitegerekeko banga abantu bakitwalanga bwe yagamba nti gwe ku mulyango awo baakugana okuyingira mu kasenge Kafeero gye yafiira ku 6B oba nti yeye yafa
yaliwo oyo musawo ng'alaba nti bwe bigambo bye wayogera nti Kafeero yali abulayo essaawa 2 afe nga ssaawa 2 afe like 2 hours yatunula mulabba waati n'agamba bisirikirwa nti gwe yali awo nga bwe wagamba nti nga ndabye nnyo Kafeero nga yagamba okufa nga sizadde mu bisirikira mwana kubanga ye yalire se alira abaana bange nga nfudde nti mukyalo oyo yagamba babiri nti okumanya olimba Kafeero okufa yali amaze ennaku eziwera nga takyayogera kati tomulaba nti mulalu Pawulo teyaziba ku mumwa Pawulo yafa ategeera Pawulo nnaku nga wabulayo nga wiiki we yaggwamu amaanyi mu magulu era namuteerangawo mugongo muweeko omujja ku katanda k'eddwaliro Pawulo yafa ategeera era bwe twatuuka ensambya n'ambuuza na butono tuliwa konze tuli Mulago n'angamba ngenda kufa n'atunula waggulu n'agamba Mukama ontutte nkukkuluma kuba tompadde mwana mu bebina ne mugamba Pawulo nkuwa assurance wano abaana bo balisigala baana bange be baana abo abaana be yaleetanga ewange ngera bwolabye omusaayi gwakoze eki be baana be yaleetanga ewange nze teyandeeterako ku mwana mulala okujjako omwana oyo gwe baali bawadde obusika Martin yaŋŋamba nti omwana oyo nali ndowooza wange naye omukyalo oyo yayagalanga omusajja afaanana omwana oyo mubuusabuusa kirungi oli w'amawulire njagala ove wano ogende Ensambya hospital onoonye Dr. Raymond akubuulire Pawulo yamuyita bw'amuyita ffenna ne batufulumya ebweru Pawulo n'agamba dokita nti ekyanzijja mu kyalo zaali ssente naye wabweru awo ne wabaawo omuntu nga bamuyita ssente sina gwe njagala buuza ani Robin abisirikirwa nze omusajja nze namwetwalira mu ddwaliro naye eddwaliro lyatuuka ne lingaziwako abantu ne bajja abamu nga bava ku bitanda bano balwadde bano basawo bano bakola ki kulaba muntu waabwe nga n'abalwadde baagala kulaba Kafeero mu ddwaliro nze ate Seeguyanze nsaasira nze nayagala Kafeero nga simanyi bya sitaabye simanyi na bye yayimba kati nayingira mu bulamu bwa Kafeero nga simanyi bwa sitaabwe buli awo nga mulaba ng'omuntu nti musajja wange mwagala naye nze wentegerera nti nagenda mu kintu ekinene Pawulo ng'alwadde nze nga bwe nkugambye nti Dr. Raymond ye yali dokita wa Pawulo nze namucekinga mu ddwaliro okiwulira ne mutwala mu ddwaliro ne mutuusa mu ddwaliro kati ate nandi mututte ntya mu ddwaliro ne musuulirawo omuntu omulala babiri mujjawo nze namulaba Pawulo afudde ng'ajjayo ekkooti ya Kafeero ate nkutunulira nga njogera mazima ng'ekkooti ngimanyi ne ngamba engeri gye yali mukwano gwaffe ng'anywa naffe ndowooza ekkooti oba yagisigaza ngenda okulaba ng'omukazi aninako obusungu naye omukazi oyo yenna gy'ali bannanga abamulaba bamunjagalireko kuba yasobola obutanzita obulamu bwange bwali mu mikono gye nze nagendanga ewuwe n'endya n'ennywa kati n'ekirala lwaki namusonyiwa nalaba nga muntu mukulu akuze omanyi omuntu bw'akula avaako nze kasita nnamanya nti yatuula siniya 4 mu 84 nga nze ntandika butandisi kusoma nemmanyi ono myaka giyiseeko kati atandise okuvaako neŋŋamba kamusonyiyireyo bambi anti nkubulira mazima gemmanyi bwe mugamba akuwe certificate y'olabe yatula siniya 4 yagamba oyo babiri namwandu nti bakalu nnyo oyo omukazi yandibadde tanjogera nako kuba nze saamuyinaako buzibu yalinga mukwano gwange kwega nalabira ddala nti ensimbi nti nno Kafeero yafa akugobye ate nga ngoba atya kati anti nakugambye nti abantu bakubaako obujja ebyo balina okwogera kati ekirungi oli w'amawulire njagala ove wano ogende Ensambya hospital onoonye Dr. Raymond akubuulire Pawulo yamuyita bw'amuyita ffenna ne batufulumya bweru Pawulo n'agamba dokita nti ekyanzijja mu kyalo zaali ssente naye wabweru awo ne wabaawo omuntu nga bamuyita ssente sina gwe njagala buuza ani Robin abisirikirwa nze omusajja nze namwetwalira mu ddwaliro naye eddwaliro lyatuuka ne lingaziwako abantu ne bajja abamu nga bava ku bitanda bano balwadde bano basawo bano bakola ki kulaba muntu waabwe nga n'abalwadde baagala kulaba Kafeero mu ddwaliro nze ate Seeguyanze nsaasira nze nayagala Kafeero nga simanyi bya sitaabye simanyi na bye yayimba kati nayingira mu bulamu bwa Kafeero nga simanyi bwa sitaabwe buli awo nga mulaba ng'omuntu nti musajja wange mwagala naye nze wentegerera nti nagenda mu kintu ekinene
Paulo nga alwadde okumanya omwami oyo yali wammizi nga n'ekifa mu maka ge mu kyalo ne bw'aba anyiiza nga tasobola kukimbuulira era nalaba oyo Nnende ng'agamba mbu Paulo yagoba mukyala we oyo Nassuuna. Paulo Nassuuna ye maama wa Swazi. Omukyala oyo musaasire baakeera ne bamuwasa ne bamuteeka mu maka. Mukyala waawa gwe bandizimbidde amaka ebiseera ebyo gaali malungi n'atazaala baana. Omukyala yalinda omwana n'abula n'agezaako ebbali nga naye atendewaliddwa. Abadde ni sibeesiga bye mwakozesa bitegedde kati olaba bali babawanze abayina n'obulevu bwa taata kati nze atalina yadde akalevu naye muli waka bannange kati ayagala okukebera omusaayi agoyingewa kubanga kati ndaba olwo lwabadde lukwe mwe sebo sibeesiga era sibeesiga na musaayi gwange bisirikirwa kankuwa ebimuli bye wamma ng'okyali mulamu weebale gwe ensonga lwaki Kafeero tebamusiba baana ate nga wakimulaga ng'akyali na mulamu wamma weebala abasinga bakuvuma naye bisirikirwa weebale bisirikirwa bwe yagala nnyo Kafeero ne Kafeero n'amwagala n'atuuka okwagala okumuzaalira omwana omukazi ono okumanya ng'omutima gwe gwanjawulo nabitegedde kati nange nga mbigassegase omukazi omulala yenna ng'olubuto lumaze okugaana ng'ayagala omuntu nga waalinnya nga Kafeero ne ssente azirina agenda n'alufuna ewalala najja n'alusiba Kafeero ate Kafeero okuba yali agala nnyo bisirikirwa yandibadde tabuusabuusa nti olubuto lulwe naye bisirikirwa oyo yagamba Kafeero waliwo ekikyamu wakati wange naawe tugende batukebere ne bagenda e London ne babakebera omusawo abasawo ne bakatema Kafeero e UK nti Kafeero tusobola kuzaala ate nga kino kirudde ebbanga ne bamugamba nti yali amaze ne lospa count emyaka egyali gisoba mu 10 emabega kati awo Kafeero wakitegeera nti wakati we period ye abaana bonna be bazenga bamugamba nti babe si babe ne yali bisirikirwa banga singa teyakimugamba n'afuna bufunyi lubuto wala n'alumusiba kusanga bandi badde bamusiba abaana ngaabo ne bisirikirwa ye yaki openingira ochovola banze mwebaza bisirikirwa najja nakkiriza nti omusajja simuzaalire naye sigenda musiba baana era ye true wife wa Kafeero nze gwenzikiriza bisirikirwa Kafeero n'akomawo wano ng'akimanyi nti amaze emyaka egisoba mu 10 nga tasobola kuzaala naye nga wakati bamuletedde abaana abasoba mu 30 nga mulimu n'abamufaana oyo gwe walabye ennyinda eringa ennyige obutama bonna bunyiga bwati omuto gulingo nga Kafeero we wamulabiranga ddala oyo gwolabawo mu kifaananyi naye nga mu byaddala period we baamumuleetera ng'omuzungu we yamugambira nti erero n'ebbanga ali tasobola kufunyisa mukazi lubuto era nga talisobola lospa count bisirikirwa big up on yourself bisirikirwa era kyovola Kafeero yajja n'ayimba ezo ennyimba zonna ze walaba ayimba era weyazzaayo emabega olutambi Kafeero n'alyoka akitegeera nti ekitegeeza nakoma ku baana bali bana kubanga woŋŋamba nti ndi myaka 10 nezigwamu nga sisobola kuzaala kitegeeza bali era bamugamba oyinayo abalala emabega w'emyaka egyo nti abo be babo abalala bonna si babo era najja n'abayimbamu oluyimba n'olwokuba yali musajja muganda yasirika naye nga yali akimanyi goza lwaki yali agala nnyo bisirikirwa n'atuuka okumuyimba n'atuuka okuwulira ennaku nti avudde ku nsi nga tamuzaddeemu mwana kubanga ye yamubuusa era bisirikirwa ebbanga lyonna zaakyogera nti Kafeero yali ayina abaana batono naye nga bamuvuma nga bagamba yeeko baana ne babba n'ebirala ebifaanana ng'ebyo lwakuba kolagana ya bisirikirwa ne Swazi nayo esusse erimu n'okutunda ebintu erinnya lyabwe aba babiri mu nkwatagana balina ebintu bingi nnyo bye bazze batunda nga bali babiri naye kale ansooke nkwebaze ku kiri vidiyo enaddako batuna batwogera ku ngeri gye mu bitundamu information gyenfuna naye weebale bisirikirwa muntu yenna yandisaanya afune omukyala alinga bisirikirwa ebyaddala nti byampuna ng'omwana afaananye mulirwana ebigambo Kafeero byonna byayimbako
bituukiridde mu bulamu bwe. Waliwo yayimba ng'agamba bino bye muwoza kano kange kafaanana eno baakuteza olubobbo ne kakumalayo kansibira olubobbo olumanyi. Tubakulisayo mwenna abadde mu DNA ya Principal Job Kafeero be the big tent ebadde ekubyeko mikwano gya Pawulo. Kirungi okukola erinnya mu bulamu ne bw'obanga ogenze ng'abakwagala bakyali bangi. Results zifulumye era ekikozesa vidiyo eno bintu bibiri. Ekisooka kuyozayoza batabani baffe, the blood family of Principal Job Kafeero. DNA etulaze Simon Peter, netulaga Swaz Niga, netulaga Dube, netulaga ne Elizabeth. Yabayimba muliyimba driver chovu tuvugiso kyetima. Era nga bwe yabayimba bwe babadde era bwe balabise nti be baana ba Principal Job Kafeero. Bayozayoza ne mbagamba nti mukulike nnyo omutima n'omwoyo. Obusungu bwe mwalaga bwali butuufu kubanga mu kituufu mwali maze kizuula era mwe mwasinga ng'okkaayana. Singa bali basinga okkaayana kyavuddeyo ng'ate be batali baana tulaga yi naye abasinga okkaayana nga taata tekyetaagisa mujjayo ye mwenyini abavuddeyo nga mulaga nga kiraga nti mwe batuufu. Ensonga y'okubiri ensonga yakubayozayoza n'ebisirikirwa waako webali kubanga ebyama wabisirikira ebyama obubadde obimanyi ebya Principal Job Kafeero. Ensonga y'okubiri kubeetondera olutalo lw'okunoonya famire ya Principal Job Kafeero. Olutalo lututte emyaka 19 mubaddemu okweyuza ebitogi, okwevuma, okwesuuza, okwandulira amalusu n'okwekwekweyaako. Tatafuddeeyo kyakukoze kyonna neeva ku famire. Yes, olutalo lubadde lwetaagisa ng'emikwano gigamba nedda nga n'emikwano emirala gigamba ye. Weewaawo abaye bawangudde temuli mu kuwangula. Era tuyozayoza munnamateeka Luzige yabiyimiriramu tugamba nti you have failed. No, amazima gavuddeyo. Tuyozayoza Minisita Balamu Bagahara we bali kubiyimiriramu tugamba nti waawayo tugambako nti ne bwalaba bulabi mulimu abaana bivuddeyo we bali kubanga olutalo lukoze n'olutuusa ku logical end yalwo ne tuvayo nga tugamba nti yes DNA esazeewo. Saasira nnonzi nze nagenda era akuzizza oyo gwe tubadde tuyita omusika namukubiridde essimu tabaddeeyo ne mugamba zaayo ekifundikwa ky'abandi era bamwayomba obwetondere. Agambye kimu nti maama bawulire erizase azirise bwazingu namugamba mutabani nze nga sijjukira kukola nsobi yonna ekyuma kyogedde ndowooza weerabira. Olaba temwesonga munnwe leka ebiwundu bye tutuuseeko bye biba bikola. Tugamba era abakyala, tugamba era abaana, tugamba era abasajja. Tubadde tunoonya kituufu, ekituufu kivuddeyo. Ekinjogeza kubasanyukirako abaana ba Paul Kafeero muli baana bange ddala. Oba mumboola wate mumboola mujje nze wendi. Ekyokubiri kubeetondera. Sayidi zombi zibadde zeevuma. Netunda sayidi ebadde gamba nti abaana abalala gye bali ne famire egamba baloboka. Sayidi zonna zeevumye bonna mbeetondedde nze muzeeyi abadde mu kintu kino. We are very sorry. Let us bury hatchet. Ekitala tukibiike tukiziike and let us seize fire. Omuliro tuguzikize tweke bambe mukwano gwaffe Principal Job Kafeero kati awummule mirembe okutaddamu kumutaataaganya. Ujjako okuba akayimba ke n'okumujjukira mu telefone bwetyo eyokumujjukira mu yenkanana tubiveeko tutambule tugende mu maaso. Nze nabagamba ti oluliwo olwasooka nali nkalambire nga bagamba aveeyo nandoosa nsilootaloota nangamba lwaki ebintu bino tobivaamu mukama wange ndowooza ye nga amanyi ekituufu nga ngamba ndeke neme kugwa nakibanyi. Tewali agudde nakibanyi, tewali awangudde naye abazze ng'abaana ba Paul Kafeero we celebrate you era tubakubira mu ngalo tugamba nti mukama yeebazibwe. Abasuuliddwa ng'ekyuma kibagaanye temwetuga. It's not the end of the world. Ate ffe weetuli ne minisita bagambye mwekolemu omulimu
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.